Chukula chini si. Oya chichi. Pesi myanga. Ndamukola chi. Tochigeza okuddamu kwali. Nyira. Bakusomesa kwatira amasimu g'abasajja. Kazole kera. Bana toye kaza beke. Kasajja kana nakamukaba. Gwe kugetu damu. Nanga tuddamu kwata ku simu yange okuliko nga oyagala onyonka eminyira amaziga ge gatte n'eminyira. Simu yange leeta emiwunyo. Togiddamu gikwatako. Lekera okunjoka. Mukazi watuno yakana kwekimba. Naye nga omusajja ayimiranga adikowa. Talina n'amutandikira muyola. Sanga ndi muyodde naye Business ye mugala. sajja ayimiranga Goliath. Twala yatwatwala ero kwata amasimu agatali gammwe. Omusajja bamuwanye ngampulira. Nimugamba kola ewa akadde kunkuba bukubi. Okimanyi togamba koli nakusimbula empi. Ite yamanya. Kanya kajja kamuzunza akanya. Muyaya yamala okusima kati atanze okubanga amulaga ku mpisa. Zirizo origino. Ante empisa ebiseera ebisinga. We batakuzaala nayo empisa embi afasali ogiyonka mu mabeere. Muzi omubi gwasigala ku mugumba. Kano nga kadde kajja keetooloola. Yo firimu yaffe ekyagendera ddala maaso. Nage mwe abayagala okuzannya ekina Uganda oyinza okuba ku 0700 9760 0700 9760 jawo zanye ekina Uganda ekyomulembe. Bannaffe abayoliki yangozanye nabo ekina Uganda ekyomulembe. Mwana wange obadde oyina wali. Kakati mukazi wattu kye yakola kwe kutambula okujja eno ewamukadde. Mulimu ebintu ebiseera esinga byotosobola kwemaliranga gwe omuntu. Ng'olina okubeerako n'abo abalina experience mu kintu ekyolimu ne basobola okubeera nti bakubuulira obuzibu obukirimu n'obulungi obukirimu era singa oba ofunye ebizibu okusimattuka otya kyekimuleese ewajjajja ki nambeyu. Kizibu kye nnina kya baawange ayenda baawange mwenzi banayenze mpulira ntamye. Yasooka n'amwetegereza ng'alumiriza omusajja. Tamuntu. Uni emyaka gy'alima ensanvu ebintu ebyo yabiraba dda. Abasajja b'edda baakwatanga ennyumba n'agiteekamu abakazi 12 kadazini kalamba kasomero. Anti n'akomawo okuva ku jjuma oba okuva mu kukanisa ne mugaana okukkaanya naye n'abba emiggo mwenna. Alina abatwala ku nnimiro emulimanga tulakita. Kati ono yabiraba dda. Ekika byona alanga ng'akajanja. Nengenda mu WhatsApp. Mama. Nga mujjudde muli. Beweereza bu message. Beweereza biki? Bya I love you. Tegamba nga balagira ddala abakola ki? Beeyagala. Kubuulire. I love you kyombu ngamba kitegeeza ki? Kebera. Ono ekigambo I love you tekitegeera na kitegeera. Ewa myaka gye yalimu baaba wanga mapeera. Na muyembe ng'ekyo kiggwa. Era simu ye ebyo byonna wandibadde tubira. Naye nedda asusse. Ne bwana asukka obwenzi kasita akuwa buli kimu, buli kyoyagala kyonna akikuwa, buli kyoyagala akikuwa. Nze wano tugenda maaso ne sinema yaffe era nga nyakutegeeza yasulanga bannaffe abayoliki film production ng'oyagala okuzannya sinema jangu, oyagala okuyiga okulunda okulima anime y'omulembe gwe jangu mu yoliki film production. Nze nkubulya tetidda. Oyagala okuyiga kompyuta, oyagala okubeera ng'oyiga editing, byonna yoliki ebikwasaganya ku 0700 sajja akuwa buli kimu 0700 956 yoliki film production. Byonna ebikwasaganya, oyagala kuyiga kulunda, oyagala kuyiga kuzannya firimu, oyagala kukola ki? Oyagala kukola editing, oyagala kuyiga kompyuta. Bakunamba y'essimu eyo omwana muleeta asome ayiga emirimu gy'omu mutwe. Yoliki film production. Kati lengeri gwano muganda we bana imuje baleko biki byemukola abange muli mukuzanya ewamwe muzanya muto n'abo Luganda manya ko ya Rose mukola byemukola namugamba temusobola kubeera ndi mukwasaganye abadde awulidde mu kifo kya mwannyina akamanyiro nanga simusobola kubeera nga mutandika akamanyiro mu maka gange muno mbuulire oyo mwannyoko oba mujja wange ntandikirewo omanyi olutalo lulimu mujjawo olwana mu ngeri ndala Isirayiri na iki
Sabo. Na Palestine. Banerinye ddala mu kika. Tujjalo waneno. Namuganda eri ofe bantongoza tojja kumanyira ofe bampita musajja Meketi. Kati ogwo bweyagala kukakanya ekitibwa kyange tandika. Ekitegeeza mubuuliriddewo. Omusajja Meketi akola buli kyaba yagadde. Oba olumu agenda. Kala twale eri bampita Meketi ofe ku kikante gujja nettake nakani peregesi. Twale eri. Baga. Mukazi nkuwembe ja nkuwewe tala janemesa. Bantu bayingira mu kuweweta kwaba naawe. Koma baby sokodde. Nze ndeka naawe. Kyokka twanga tugenda kwekweka nkyogobera bisizo. Ye mukazi yejja maka gamujja we nga zinga muganda waki wabba. Efilime egenda maaso eno Yoriki film production. Leero nzija ate nja kugwako nga totegedde. Kati eno waliwo ayagala ogenda ku bufumbo. Manyuma mudda ku bana. Tojja kunsima sebo tandika okubeera odda ku bana babanno n'osima nzija. Ekyo nkubuulira nze Nansikombi. Osimanira oleka otyo. Sina byempuliriza. Agaanyi. Toyina byo. Tongamba into byokusimazima wansi mu mulundi gumu ogende nonga ojja okumpasa omutima ndiene meme ntekeera. Okigambire nnyo okizikire odda embaale nzija. Sina byensooka kuleka. Omukazi nga gy'akola ki? Nga gy'asiba enkala. Kyokka gy'agenda tulengera abali maziga. Aleeta abakazi mu nju. Kati ono kyeyakola kwe kujja ewa Sezaala we. Ye taata waaki? Taata w'omusajja Meketi. Taata w'omuto. Asobola okubeera nti amunnyonnyolamu ebizibu byasinkana mu maka ga mutabani we. Ku kitanda. Ayenda. Aye. Omusajja atugatta ku kitanda kimu taata kuba ekirala kituufu. Mutaata nedda. Tiyandibagase ku kitanda kimu. Afadhali yandiyawudde ebitanda. Obuulyawo nasubanga yawula ebisenge. Kyekyo okubagatta yo si nsonga ekyokubanga muli bangi mu kasomero. Ekyo si nsonga ye taata. Ambassador mwesigwa oligeno n'emuzi. Kwata oba maama wo ne tujjayo ffenna naye. Nga nze taata wo kulinyirira lujjalo mukujjako ng'ensonga y'amaanyi nnyo. Kati yageza kubeera nti amukkakkanya. Naye nga famire y'abaano kirabika nti ekindi nno kakulubaya. Kubanga nijatutte okubanga awaaba ensonga. Taata asooka kugirowoozaako nga nijja gyabwe. Furedi likiruka bwe niwe yakola. Akantu kano kakulubaya. Nti olwokuba kale fine nti kyakoze ensobi ku abakazi era mubeerawo ng'okimanyi saayo n'omusajja asobola okuwasa omukazi omulala. Naye engeri gy'omuwasizaamu yenkulu. Nye taata nedda. Owulira taata. Kulinga gwe wa. Mwana taata mbanga mwakolayo mutonda taata nedda si kirungi oyagala okunnangira. Ebintu gambye jjajja Furedi likiruka bwe. Nze si bwendi. Egenda maki. Isalongo. Kyekugambe ky'oba ogenda okola genda omugamba ki gwe mugambe muyita. Tata newona omugambe yatalina kyagenda kukola. Gwe mumpitire. Oli yanga nti musajja Meketi amumanyi. Bampulira. Ayinza omugambira namupisaamu ttekera nsaba nga bokisa. Musajja otuula naye oyagala mwogere ovaayo okaaba ng'empiza akulidde. Oyogera otya? Efirimu egenda maaso. Nage ntoli ne Fiji Bank musajja kakatata binti abeera Saalongo ku Mike. Ate nga bakutegeeza bannaffe abayoliki film productions. Osobola okubakubiira ku 0700 976 kuba kati oba oyagala okuba nga oyiga by'okulima okulunda okuzannya firimu okola editing n'ebirala ng'oyagala mwana waayige kompyuta. Abannaffe abayoliki bakuwadde omukisa. Ennamba y'essimu eziri ku 0700 976 okuba kati okumanya ebisingawo. Nesaagala kola ki kutabula. Kati onye taata mutonga ajja kino kyekyebeeyi kye naye nga bamuta ambasada mwesigwa oligiro n'emuzi akuzanyidde sinema nkuyanja Kyeswa. kuniganga kimanyi nti mutabani waffe Kyeswa mutabani wanguli Kyeswa atandise okubeera nti ebintu bino abiwunyisa bunyisa. Omwana yasamira emmandwa yaffe y'akaseegu naye ate emmandwa kyeka agijjanjabisa bubi ajjanjaba ki bakyala. Kyeswa omusajja Meketi ekika yakiikiriramu eyo ensonga kakati
taata nga gyamugamba asobola okuba nga agendayo waba tasobodde kwogera na Kyeswa afazali agende bakyala ba Kyeswa basobole okubeera nga bakkakkana ekintu ekyeswa asobola okuba nga asigala akivuga ekyokuba n'abakyala ab'enjawulo mu nju ewaabwe si musango era tekuvunaana omuntu n'aguwulira ngagayangwako yitewo ogenda omaliza ensonga eyo yati ye taata muto yategeeza nakyala we ekibbeeyi kye oyogere n'Ekyeswa kubanga ekintu kyangu yeeko kubanga Kyeswa ayinza okuba nga atanga okuba nga ebintu bino abinyoosa n'Ekyeswa muzimu gwaffe agukuume bulungi omuzimu Kyeswa yagulina guli ogwakaseegu gereko naye sisobola nakugendayo wadde yonga be yibe taata naye mukyala bintu bino gwe bikwatiriza nosobola okuba nga obiteekateeka Kyeswa wano mu maka g'abano abeera mwana naye omwana owa muganda waaki w'omwami omusimaka mu maka muno kitaawe wa Kyeswa yafa era yali bazaala abaana ab'enjawulo lwowasanga yali nguli Kyeswa kati omwana muleke kali yamugana nammwe yenkola yammwe naffe wetuba tuleetanga nze lwakuguma n'empangula naye nange sandibaddewo kitu naye nze nabawasizanga okimanyi ndanya wawuliranga ebisenge naye nga Kyeswa atagase kitanda saawawulira ebisenge mukyala nansikombi mukyala byeganje saawawulira omwana yante ekintu akitabuse butabuse muzimu gwono mukulu muzibu muzimu gwa Kyeswa abagatta bugasi mu buliri bumu kukyuka kudde nkwata nyoko kwata kitaawo nakyuka ndende kwata nyoko kwata kitaawo makya n'agenda ku mulimu ate mulina obbeerawo gw'abasajja gye bali bayita abasajja emmekete kati kyajjasobola okubeera nti agenda kuki ku byokola nti ebindi nkugambyeko ekyo ntimaliriza naye hanje tulabe kazi amugende nawe woti wakolanga leka okunenya omwana kakulubaya kazi watu yasigala wano kyokka abaana taata waabwe yafa kati yalaba engeri gyagenda okuba nga abitandikamu ng'akwasa okubuulirira abaana abakulu nekyo ekintu esi kyangu kyakola kubalambika ne bakitegeera baga nti akakyama amamera okagolola kamenyeka bumenye si abeero tuba tuli wano nga kasonga ajja kasongo mbeere kakati kasongo mbeere mu kujja ngasooka bamwaniriza Sentongo Yoram oligino n'embuzi kasongo mbeere kaje tuli taata aliwa mama taata osanze munaye akawujjana omutega nswera kyajja agende genzeko ali kufuna kakunywa walaji munaye ekyokunywa kye kisinga amakulu ekigambo ky'amazzi kimulwasa kati kasongo mbeere nga gy'ate asimbula agenda anoonye kitaawe kasongo mbeere nga gyayolekera efirimu etandika butandisi mukulaba okwangu kakati tujja tudde wa muzeeyi mpiiyo ye yali omusawo kuno ow'ekinnansi omulogo omulungi nga tavumula vumuzi naye n'okuluga kyekyo ngenda okubaako ne byenkola kasirye John Bosco oligeno n'emuzi nage basita betulaba nkuleke wano kaki ajja bategeeza mukazi mukyala we ayinako waagenda naye ate ekyokuvangawo omusambi omwami ono jajja omukyala ntandika okuba nga akwata mu ndege ekintu kino si kirungi nokola bisikugambye naye nga tuddamu kubanga okwata mikebe gyange lwaki okwata mu ndege nga siriyo janjaba abantu olina kubajjanjaba bintu byokwata mu ndege batandika okuba nti oyiyayiyaano tandika okubeera nti ojjanjaba abantu